tukwaniriza ku TV ezenjawulo BBS anikati oli otya mama? Ndi bulungi ogamba otya? Ndi bulungi. Sebo. Twogere ku mbeera eri wano olunaku lw'olwaleero tulaba mukoze ekyalo kiramba. Omuntu alaba ku TV essaawa zino oyinza munnyonnyola ku ki otya ku kyalo kino? Ekyalo kino kibadde plan ibaddewo era ndi musanyufu nti olunaku lwaleero lutuuse grand opening kiguddwawo yadde waliwo ennyumba ezimu ezitannaba kuzimbibwa naye tulina ennyumba ndoza 6 for now naye ng'endala zigenda kuzikolebwa ku busobozi awo bwasobodde okukoma ne mukama mulungi nti kyasobodde okukolebwa nakyo so nga brand ambassador oba eddoboozi eri abaana bana baliko obulemu ku bwongo kuba ensonga lwaki ekyalo kino kyakoleddwa abamaama bangi eyo basuuliddwa babooleddwa n'abaami naye ate percentage nene okusinziira ku community works zetubaddemu ne research ogenda osanga nga bamaama bangi abaami babe basuddewo olw'abaana bano omwana aliko obulemu ku bwongo tabeereka naye omulabirira kya bbeeyi oba omwina tosobola kukola kubanga olina okumulabirira full time so awantu wano wagenda kuyambako abaana abo abasuuliddwa ababooleddwa abazadde abaagala okukuuma abaana baabwe naye nga talina busobozi ajja kuweebwa ennyumba yabwereere kuba ennyumba ziri kati 6 so bamaama bano ajja kuba asobola okujja omwana we aliko obulemu ku bwongo abeere wano newaba alina abaana abalala nti oba alinayo abaana 5 toyagala baleka gy'ovudde ojja naye wano tandika obulamu obupya tugenda kuba ne faamu ennene emirimu egy'enjawulo gigenda kuba gikolebwa kubanga ettaka ddene nnyo otandika obulamu obupya. Spice Dana, ennyumba nnyingi zikunukiriza mu 6. Abaana mugenda okulabirira n'abazadde okuwa chance okuba nti no mubalabirira alina kuba na mwana nga alina bulemu oba omuntu yenna nga alina abaana bamulemeredde asobola okujja wano. Ndi abaana baliko obulemu ku bwongo kubanga facilities eziriwo z'aba abaana ng'era we tukulaza eddwaliro n'ebiyigo na buli kimu basically kuyamba abaana abo baliko kubanga tukimanyi be baana baboolebwa abasinga okuboolebwa mu ggwanga basuulibwa benda byekabamu babasibira ne mu biyumba by'ebisolo n'omusanga bamusuza mu kiyumba kya mbuzi naye nga mwana tenaye muntu ng'abalala so ne wesanga teri ayinza badduukirira teri ayinza babeererawo so kyova olaba nti bamuzira kisa bakwatidde wamu okulaba nga project enera. Abaana balina kujja n'abaana b'amyaka emeka? Taliiko kasitaba nga mwana qualifying ng'oli mwana kuba kati waliwo n'abaana b'emyaka 12 nga waali ab'emyaka 8 weebali sofa kwe tubadde nabo bonna weebali kasitaba nga mwana. Kimbuulizo ekibuuzo oliwa Spice tulaba facilities nnene abantu bo kiraga nti mwetaaga abantu bangi tekituuke ne kigwamu kitya facilitation oluusi nga eweddewo embeera ng'etabuseemu mwetegese mutya? Of course ekintu ekyo olina kira mu ngeri eri positive kyovula nyongera okubiriza enaali alina obusobozi bw'osobodde okuwaayo nti kasatu n'akolera awamu yenna ky'anaasobodde oba oleese emmere mwetaaga obuyambi mu kintu kino tubaddewo lwa buyambi era tukyabwetaaga. Nga buyambi ki bwe mwetaaga mu kintu? Buli kimu bwe mukyasobodde okukola because okuzimba awantu wano teriyo mugagga. There's been donations ez'enjawulo. Kyaki yatuwadde ettaka acres 10 nega mukolereko bye mwagala okumala emyaka 10. Abantu ab'enjawulo ambassador wa Norway babagenya basinga mubalabye bazze bacollectinga ssente mu bantu ab'enjawulo kwegamba kibaddewo lwa kisa kya Mukama na kisa ky'abantu and we believe tulina okukkiriza nti era kijja kubeerawo lwa kisa ky'abantu nga bwe kisobodde okubeerawo ate mwegana tuuka nti faamu gye tupulaninga okuteekawo ebeere nga esobola okusasaininga embeera kubanga bamama babeera balina emirimu ate nga ne products ezitundibwa zivaamu akasente akakola ki akaddamu kulabirira abaana. Information gye nfunye oba gye nafunye nti ne facility eno we yatandikira waliwo paka wewedde ekirowoozo kyali kyali? Of course ebintu byenzize enkola nga nze mu busobozi bwange obutini bantu bangi balaba byenkola
era oba oli awo omuntu n'akutuukirira n'agamba tuyambe wano osobodde tuyamba otya so kyekimu n'abantu bano bantuukirira balina home yali ekibwa asaidiza ekiwaatula eyo it was a small home bwetyo naye nti omuntu ng'alina kyayagala nga ali committed kukuyamba okola nnyo kubanga kyekyo it's like a calling kyekikunyumira kyoyagala ne oba tolina because omwami Rooney ali behind this is not like muti mugagga bambi naye olaba nga agezaako eno alina emikwano nayogerako nabo nange kyenzize nkola nti olumu seemalirira ze oba support gimpa abantu teva muwunza olumu buli kimu era ntuukirira bensoni mga bane wano kampani nekuwaayo kino n'otwala oba ogula ngoye omulala n'akwongerezaako n'agamba atwala kino mu baana so basically omuntu akolaba nga kyebakola oba kyebandyagadde okukola naawe ekyokola so bwe batyo ne bantuukirira ne mbajoyini nga tutandika okutambuza ffenna tugezezaako twala eddoboozi nga postinga nga ngezaako okukubiriza okuwa abazadde hope okugenda mu communities okubanga abazadde bana balina abaana bagwamu dde essuubi kyoba olaba omwana amukwata n'amutereka oba n'amusuula eyo naye gy'okoma okwogerako nabo nobalaga nti omwana ono wa mukisa mwembracinge mwagale ng'abalala kati omuzadde ali eyo abadde aboola omwana we agenda afuna ennyumba nnamba wabeera nga tosanga obulamu bwali bwagaana naye kati imagine omwana obadde omusuula kati yennyini yagenda okutuusa ku birungi yagenda okutuusa ku maka nga buli kimu amazzi masannyalaze tolina kyosasula katono nnyo spice ddala tonnazaala mwana n'omusajja tonnamutulaga naye ekigendererwa kyo ky'okuba nti nno ojoyininga ebintu weebiti ddala ekigendererwa kyo ki okuba nti nno yagadde nnyo abaana booti nga gwe toyinaayo wadde akabibi ekisokera oyogedde bubi nnyo era olwo yennyini yekugwana kati munange ndekeraawo mukama blessings n'obulamu n'obusobozi n'eddoboozi lyange n'abantu n'abangoberera bonna kati nsoke ndinde nsoke nzaale ndyoke ndikozese osanga ndiba sikyali Spice Diana probably wendizaalira oba okitegeera naye kati kyennina essaawa zino sirina kulinda ate nsoke mbu nfune omwana ate nkola ekikyo baga n'omuganga teyeeganga otherwise wandisanze nga naye takola ki tasobola kuwonya balwadde so basically sekiri ku nti nina kusooka kuzaala nina kusooka kukiyitamu oba nina kuzaala mwana aliko obulemu ku bwongo ndyoke nkole ki ndyoke nkikole but kino nkikola kubanga abantu nange banjagadde nnyo simanyi kyensobola kubawa newe mba nsobodde okukola ekyo ekitono kyensobodde manyi gange amatono weewaawo nandyagadde okukola ekisingako awo okuyamba abangi benandya simanyi kubanga people reach out to me every day every single minute for help naye nange olumu omuntu ajja naye nga naawe weetaaga obuyambi gwe kennyini but lwe mba nsobodde neŋŋamba ka offering what I can kyemba nfunye ku ssaawa eyo but toyina kusooka kulinda kubeera muzadde olyoka obe n'omutima omuzadde yeah it should be in your heart era tugambe mu bayimbi b'Uganda g'omuyimbi asinga okuyamba naye bangi nnyo bayamba n'agamba nze sidda mu kuyamba tamubuulira totuukangako mu mbeera eyo n'ogamba nze saagalira osobola otuuka you can feel like that kuba naawe oba muntu oba n'omusaayi eri oba oyamba ne bakufuukira ekizibu kati olina gw'oyinza okufunira omulimu n'akola ebyekisiru ku mulimu it gets back to you naye osanga ng'ensobi z'akoze gw'olina ozisasulira eriyo gw'ogezaako sijja nnyo kujajinga Azizi gwe nasanga ku street naye nagezaako nnyo nnyo ne muconnectinga ku bantu panange byanstressinga okakana nga omwami yali nga amubeeza oba yali amusuza bamubye bingi bambi kugamba ogwamu amaanyi noga abanange nkoze ntya but still ekino nga kikuli mu gwe nga kiri in you you're born with that kind like of a heart tosobola keera kino gaa kino nkitadde kingera omuzego omubbi aba mubbi oba zze eno bazze eri embwa ebeera mbwa kati kyendi what I do newe mbanga ndi heart mirundi emeka it is me that is me ogenze noyogera ku mbeera ya Azizi wali otuuseko ku point nowejjusa si kwejjusa naye osobeera disappointed being disappointed si kwejjusa sejjusangako kubanga at the moment akola ne kwose eggulu yali wange yaliwo n'essaaliwo teyansangawo naye yaliwo yajja avuga piki ye so kimpa amaanyi nti omwana yali asomba scrap nga okusurvivinga ku 200 lunaku lulamba natambula mu musana kati afissa omutwalo avuga boda ye nagenda wayagala
nakola byayagala nga teri amugambye nti oba kino okitegeera. So it gives me nze essanyu lyange kati oba gwokoze kyo mu bulamu you can't judge people kubanga olumu nabo si bo but it's just a situation. So mutomuwa time nebizza John gaye embeera egamba nti oba nebizza omuzigo yeah of course mu mirimu bintu bingi nga bwe nkuwadde example nti ofunira omuntu omulimu ku mulimu eyo n'akola amanyango oba nabbayo sente ng'omuntu akubira wampadde omuntu wampa omuntu yanzibye ebiki ebintu ng'ebyo. So yeah, I've been in that situation. I handle it nga nze nga spice nfuna engeri enkyandolinga but I've been in that situation. Nga mmaliriza nsigaza ebibuuzo bibiri. Spice Diana. Ogambe nti nno buli lunaku abantu bajja nga beetaago. Obyetaago by'omu nsi muno omuntu yena tebiggwaayo. Ebyetaago olaba leero ogula akagoye akapya n'enkya oyagala lugoye nga bw'oli emmere leero n'enkya olina okulya emmere. So bulamu nabo weebutyo weebuli ebyetaago byaffe tebiggwaayo ate olumu osobola okubeera nga eri alina ekizibu kya mutwalo n'engeri nga ggwe atonoonya kakadde kizibu kyo kyakakadde. So it's all the same as you see me nti nina buli kimu naye ate nange nina bye neetaaga. Nga mmaliriza kano nansonyiwa akayiseewo oba kino ekibuuzo ke nkubuuza engeri gy'oli omukyala embeera ya fifiteke gwe ogirowoozaako ki? Because abawala bagamba nti nno bw'agenda okulaba omulenzi amusibuza emitwalo 5. Olimba gwe sebo tugende kale kenziremu ekibuuzo okugulawo omuze okuyomba olw'emitwalo 5 nti bagenda okulaba abavubuka oba abasajja baabwe babasibuza emitwalo 5. Embeera eno ogyogerako ki? oba tudibuuda nnyo temwina bawadi n'ekikubi abazze ku mulimu no like abazze kukola pozi nga mwakiteesezzaako nti owayizija naye ekitano kyange kirina okubeera waawo then muba tokimpadde kyovola nti nno bana bayikolera ejaabwe ayomba nga tomuwadde kasente ze kubanga gwe guba mulimu gwe. So omuntu omusanze ku mulimu gwe respect naye wabanga si mulimu kasi mulimu ngamba bugambi nti going on a date with a man it's not a business basically kwemanya na muntu mwetegeere kati kiba kiri gyali eriyo. Yes, I've been on dates. So eriyo agosanga nakusiibuzaayo why ezimu abamu ogaana n'owesigaza nga neweekoza saagala naye ng'oyagala then olumu nziziranga yes olumu obuzira obwagala naye nga why kansigazeemu kali ka respect ne biiro osobola n'ogisasula nti ze neddina era nzisasula. Otwala abasajja ku date aba yantutte naye nze nsasula. Kati weetaaga bukuumi nga musajja? No, but chengamba it is okay by the way. Omuntu osobola gamba let me pay the bill. It is fine. Abali awo abawala abali mu kuyombera ekyetaano oyinza bbawa amagezi ki? Nabo balina ensonga zaabwe lwaki abayombera ekyetaano ki? It is abawo kyekyo abayagala kubanga akasente ke kaba kamuluma naye ng'omuntu nti yeetaddemu ka transport akoze enviiri osanga azeewoze so naye tomuneenya naye ate I think it's not right kubanga woosazeewo omiti ng'omuntu kitegeeza oyagala omumanye mwetegeera ate ku ddina it's just like mwetege omuntu omulabe face to face olabe endowooza yategeera atya reasoning atya ayogera atya naawe and then you can go ahead n'omukkiriza oba omugaana. So sigamba nti mugenze kuno na ssente nti mulimu si mulimu. Okay, nina ekibuuzo about that debate that is moving on whereby you want ababeera okumpi even yesterday nakyogeddeko nga ngamba abavubuka bembe nabadde nabaawo nimbagamba omwana oyo eba investment yo ya bulamu nti omwana oba tomulabidde tobaddeewo mu bulamu bwe it's going to be so hard for you kubanga mbiseera by'obukadde bino oli myaka 7 ebirwadde bizze teri agenda kubeerawo nga baana bo. So just imagine singa omwana baba muyisa bulungi naye bw'ati bw'alikola ki bw'ali kusasula but abantu nabo balina feelings oba hurtings ate tosobola munenya ku reactinga nga bwa reactinze. So ekikuca byonna bw'oba osazeewo ng'omwana omuzadde try mu katono k'osobola olaba n'omulala abeera ku street n'omwana we nalabirira omwana we kati gungamba otya mbu omusajja tosobola kulabirira mwana oli omukyala aze ku stage yavuddeyo n'agamba yetasobola sonyiwa tata wa mwana we era teyeraba mwana bwe wammwe biri bitya ebyaffe omwagalwa ali atya bwe bikyera no ekyaffe ekyanjawulo
mami waffe teyatugaana kulaba taata waffe yatusindikangayo biki but it depends eri abazadde nga tayagala kumanya ate tojja kikaka. Yeah. Do you agree? To you know that is something between you and your heart. Singogera kumacha nozalo mwana tata we natukulaga embeere embi n'omukuliza ate akuzeemu agamba bampe ku mwana umule eze ku bintu ekyo kintu kiri personal. I will deal with it nganze sobola kuwa mu magezi kubanga bamwanawo gomanyi byoyiseemu sibaddeeyo so I cannot kutandika kugamba mulabe waayo omwana because it's personal, you deal with it personal. Kitegeeza nange feelings enaba mpiseemu kyekijja okunziki kyekijja okumpo oba okumpaliriza oba okusonyiwa omwami oba okugamba nti kamuwa omwana. It will be between me and my heart and what I've been through. So katosobola judging muntu on that kuba yamanyi bwe yayitamu. Exactly.